Even when he's crossing the road and the ball crosses his foot, he'll have to kick it. Dr. Jose Chameleone wono esaide eno bamukyazizzaako ku Classic FM Kenya munnange Nairobi esaide eno ate nga munnange wali mwana mulenzi munnange ate Vailota ku lugambo olubadde lutambula nti yandibanga ayingidde Illuminati munnange esaide eno laba tatu munnange atezeese obuzibu esaidi eno bampita Geminati era nga nsinzira ku Geminati yugi ngenda kubeera nga ntandika wali ne mwana mulenzi munnange ate Chameleone ate Masawo Njije ne Vailota kakati nno mwana mulenzi ono era nga yakozesezza omukisa guno wali ne bamukyazaako munnange ate wali ku Classic FM e Nairobi kugambye nti no yabadde wali ne radio presenter ate omwatiikirivu ennyo esaidi eyo e Nairobi era nga woolaba awo mu katambi ako akabadde kagettinga vailo mwana mulenzi munnange ate Chameleone esaidi eno. When he's crossing the road and the ball crosses his foot, he'll have to kick it. So just like Ronaldo sees the ball, that's how I see the microphone. When even now, when I look at this microphone, I feel like the show should start right now. So, nimesubiri sana lini tutaonana. To see you've got no idea. I know my idea. It's so hard to see that people could interpret it the way I would see it. Yeah. You know, perfectly, I've been loving music all my life. From my childhood, I've been an entertainer. Yeah. But then I wanted the world to see that. I wanted the world to appreciate that. And thank God, alhamdulillah, people saw it and people lifted me. And I've been doing my job quite properly, I guess. For listening to our prayers, we love him, we cherish him, and now you brought him back to us, healthy and in his way to a full recovery. To Dr. Jose Chameleone, please continue to bless him and bless his gift as he continues spreading it around the world. Bye-bye. Era nga bw'olaba awo waliwoko n'ebifaananyi ebibadde bigetinze vailo wali ku mukutu ogwa Instagram. Wabula Chameleone yabadde ayambadde kye bayita okwambala nga boogeza ku munnange ate okulaba engeri gy'abadde ayakamuko wali ng'ashayininga bitya wali ate munnange ate mwana mulenzi munnange ate Chameleone. Jjukira nti nno yazze Kenya eno era nga ekyamuleese ensonga enkulu ennyo yabadde ya medical review era nga bw'ati bwe yakozesezzaako ate munnange omukisa guno n'abaako munnange ate nga bamukyazizzaako esaidi awe era nga bw'olabye mu katambi esaidi eyo kw'ossa n'ebyo ebifaananyi ebyatwedinze ennyo wali ku mukutu munnange ate ogwa Instagram. Bwe kityo nno ate bwe kiri mu kutambula ku mwana mulenzi munnange ate Dr. Jose Chameleone esaidi eyo. Kati abo kankugyeko ate nkutegeezeeko nti nno mwana mulenzi munnange ate Vailota esaidi eno olugambo olubadde lutambula wali ku social media mbu yandibanga ajoyininze munnange ate ebya sitaani esaidi eno. Naye nga si bigambo byange wabula munnange olugambo olubadde lutambula wali akatambi kabadde kafuddeyo ku wali ku mukutu gwa TikTok naye bannange kansooke nkakuwe sigina kubeera nga ndwawoko kansooke nkakulagekoko. Vailota ekintu kye wayingidde mwana gwo n'amalako nakyo, ekintu kye wayingidde gurupu gye wayingidde onaamalako nayo. Obadde okimanyi nti bw'oyingira ebintu ebyo bikutuma ebintu bingi nga mwe muli n'emisayi gy'abantu. Vailota yeekubye tatu eya Illuminati, nkiddemu amagezi gazze. Vailota okimanyi Illuminati esobola okutuma maamawo. Obadde oyimba ennyimba zo nga tuziwulira. Kiki ani yakupangidde ogende mu Illuminati? Mwana gwe wagenze mu Illuminati ogenda kulaba ebizibu. Ogenda kulaba ebizibu Vailota. Wayingidde ennyanja wagenze mu Illuminati. Yiyo tatu ya Illuminati abantu badde beebuuza tatu ya pusi. Tatu ya pusi ya Illuminati. Muginoonyerezeeko. Kati ke tukuboole kasajja gwe. Koyimba ennyimba nga tezisala njuyo paka boonaddayo eri Katonda. Wagenze okulaba nga sitaani yajja okusinga. Naye nga ow'ebityo munnange nga olabye abaana batema omugambo wali ate munnange ate ku mikutu egy'enjawulo esaidi eyo. Nkugambye nti no tatu ebadde eba confusinze munnange esaidi eyo ndowooza ozirengera tatu za mwana mulenzi munnange ate Vailota esaidi eyo. Bwe nti bwe nkoze era nga bwe nti bwe nkyekizeeko ku bantu bano
ate ku updates ezo ngenda kubeera nga nkomawo ate maaso eyo n'ebirala kakasa nti nno video gimpya like kosa ate n'okusubscribinga kasita obeera nga tonnaba